Byonna Mitala bamulanga bwa bwerere talina musango gwe yakola. Bwali ne Bridget na Mitala ne mweko. Yes, na Mitala talina musango gwe yakola era bamuwaye bwe baba bakuvunaana bali nze era nze by the way ndoza kankyogere kati. Bakyuse bino byonna bimuwulira government simanyi bantu bakyusiza ono yakoze kino bina byatandika nga tukyali mu Bukedde byalimu ezo enkokola kati mweze mulaba bintu byalimu bantu bali bamera dde obusajja bwabwe mu ngeri yaabwe kati ulinga akola ebintu ebitali kubanga nze babona ekintu kye baŋŋamba nti nakutte bamonitalinze essimu ze nakuba eri Michael Ezra ng'ate ze ssimu ze bagamba za MTN. Ngate goli kulita yiniki. Nze ndi ku Celte fe twasooka nze natandika okufuna okukwata essimu nga tusasula wali ku Uganda House tusasula mu $. Nze byantabukira nnyo mu 2003 2003 4-5 ogwo egyo emyaka saagala gikwazikamu kokola zali nyingi byali mibi nnyo nga ne gwoyita owuwo akuba. Nze natuuka ne ŋŋamba omukyala bambi yali atuwa caayi bamuyitanga Ferry ne mugamba nti bw'oba nga sigumpadde caayi sinywa caayi wano mu Bukedde nenfuna tiketi. Kati obuzibu ne bujjira mu woofiisi awo mu New Vision. Matoki ogenda kuba nateekamu nali ngenda mu liivu bagamba ngenda mu America naye waliwo point yatuuka human resource nankubira essimu naŋŋamba ogenda nti ndeeta passport yo tulabe. Nalina okukola nzija mu office ntuula nkola buli kintu kyonna nkikola bulungi okiraba saawa 6 nambali namaze dogama mukyala wange. Tiketi wasala saawa mmeka? Yali ya Kenya Airways nga tuvaawo saawa 11 saawa emwezi olweggulo ne tugende Nairobi ku office ne weetega najja ku makya nentuula ne meeting nenzikubisa bulungi nnyo naye mu buli lwe natuulanga ku office nga computer ndiriitinga buli information yange yonna ng'ate bwenkuŋŋaanya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna bwe muwangaala okubeera nga mutulaba nze Sakozi Farouk wakati wano ndi mu spirit ya America oba giyite Massachusetts. Okitegeera? Ndi ne munnamawulire omukuukutivu abamu ku baatandika olupapula lwa Bukedde be ba pioneer b'olupapula lwa Bukedde. Nga wona agamba nti NRM abayingira eruweero 27 kakati ono be ba pioneer b'ekintu. Okitegeera? So mbatumiddeko mwenna abali awo mu newsroom awo ku Vision Group waggulu mu New Vision ne wansi eri n'eri mu TV wamu ne mu production eri. Okitegeera? Mwenna mbatumiddeko Juliet, Mbaazi, Daphne muli ku kyawo ndya nabo Kaija Rwankwenge Sembowa Michael Sembowa muli ku kyeyo mugamba mutya Nsereko kakati siniya mwenna ba Ronald Kagwa mugamba mutya eyo Ronald Kagwa siniya kati mugamba mutya tuli bulungi sanyuse nnyo okulaba amina sanyuse nnyo ogamba mutya Frederick ndi bulungi oli bulungi omukyala agamba ati omukyala mulungi yeeyagala mukama afaayo mu byonna. Omukyala naye nagenda olaba nga takyali mu Vision Group neŋŋamba dduse alazeewa teyadduka yajja kwegatta ku mwami we ffenna famire yonna netukola ki famire ya Dokinga famire yonna eri wano abalungi abatulaba mbalamusiza nnyo yonna gye muli. Nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde naddala okukyaza muto wange mukwano gwange Farouk. Mbadde kulaba mwasetinga ekintu naffe ne tukikuliramu ekintu bale setting up pace naye katusabe
twagala nnyo kisigale nga weswi nga kigenda tujja tuukayo eyo ng'olaba ki naye mbalamusizza nnyo naddala ababukedde bukedde mbalamusizza nnyo ab'ekitongole kya sports kubanga ekyo kyekyange mbalamusizza nnyo amannya sijja gamenya naye bensobola okumenya nja bamenya Michael Sebowa Nankinga Kauma Daffin Mbazi akyaliwo ku mukogwa oba ali kugwa gundi aliwo omukogwa abeerawo tulye ssente twecakalire alina omukogwa gwa sub editing awo era yatandika tucakale ate oyo kati alina by the way ye tiimu emu tugendagendayo eyo yonna wali okola biki bonna mbalamusizza mu biti byammwe mukama abaagala nnyo nanga naffe atwagala tuli bulungi era nammwe tubasabira mukola omulimu omulungi kola mutuweereza ne Faruku najja wano mukola omulimu Namitala tomutumidde Namitala yavaayo tuli naye wano naye mutumidde gyali mbadde ntumira bali eri sinatumira badduka kuba n'ennyombi ali wano kati oga twadduka naye sinagamba nti badduka kale ekintu twakivaamu naye naffe twajja tugaziye Bukedde tugaziya Bukedde naye Bukedde lwaki tetukola Bukedde diaspora ekyo nekiggwa tujja gikola olupapula abawandiisi weemuli kubanga tulina ebitebe buli ajja mu maaso ajja mu Boston wano Toxbury nga atuuse tumwani bwaba wa Bukedde owa vision tumwaniriza tetukola background check jabuzi tukuzuulira tukulabira wano kasoba ate ebi tulinayo Namitala gyali California naye bw'oli bw'aba atuuse tuzimbe ekintu tube obumu obwo Bukedde Ssekawungu yatuzimba n'obumu tugenda tuukayo eyo Bukedde TV diaspora tulabe oba enaabeerawo mu Amerika wano so mugana Kakeeto abatakumanyi Kakeeto yaani kituufu Kakeeto musajja muganda neddira mutima oli wa mutima nsibuka Masaka oli w'e Masaka naye nga n'ekyaggwe nninayo akakwate naye nga ndi w'e Masaka ndi mukristaayo omusajja omulokole nsabira wano nsabira mu Global Evangelical Church Reverend John Baker Katende ye musumba wange oyingira ddi ensiike y'amawulire amawulire amazima matuufu bw'oba onoonya abantu abawangaalidde mu mawulire bemuyita ab'edda nze ne Tamala Emirundi ani omulala gwe nnyinza okuleeta awo gwe nzinza okunyumira Andrew Mwenda bazzeewo Mwenda muto nze natandika amawulire mu myaka emito ddala ntandika amawulire nga waliwo olupapula lwa Munno waliwo olupapula Ngabo waliwo Taifa yali agenze ng'asendeekerera naye ate nze ogayingira n'omulangira wa James Walugembe ali Oregon eyo gyali naye yali mu Bukedde mu Taifa awo we tutandikira ne tugamba nti tutandika amawulire era ffe tetwayingira amawulire nga tugasomye amawulire tugasomye tugalimu generation yammwe tugasomye tugalimu nga abantu olaba omusajja oyo Mirundi Tamala yakola omulitu abo be basajja abamu betwegomba ennyo n'ate n'akuyamba si mukulu nnyo naye nga yatuyamba kati embeera eyensi kakati nze nayagala nnyo sports era bwe nnyingira neegombanga nnyo omugenzi Fred Ssekabembe ne Fred Sekitto ng'awandiika in my opinion olupapula lwali babaliitangani lwali lwa gavumenti balina erinnya lye baaliitanga lwerabidde naye nga mwengo nga ndaba omusajja yambadde glasses naki nga awandiika kati bwentu bwe nnyingira amawulire Mukama n'aba wa kisa gye ndi nenkwatibwako abasajja nga Ssekabembe oyo omugenzi yannyamba nnyo Andrew Luwandagga kati ntambulira mu sports kati
waliwo mukadde wange yawummula bamuyitanga Mark Kiwanuka yali general manager wa Taifa yanyamba nnyo okutandika okufuna emisomo egy'enjawulo era mu bo twalina kati gyali yakola kampuni ye naye bamuyitanga Anikayizi oyo yatukwatako netutandika okufuluma ne Uganda nengenda n'osoma obusoma manyi amawulire va ku bino bye bazze ne baga nti akola mugiyita mutya journalism ebyo naye abaaso eriffe wetundoza wetwatandikira olinga bw'okikuba n'oyingira n'okitegeera n'okitambuza experience kati nze okusoma kye bayita okusoma amawulire nsomye nga mmaze gakolamu wasoma ngalimu twafuna omukisa nafuna omukisa mu buli lupapula lwembaddemu empapula naddala nafuna omukisa mu monitor okutrainingibwa nabeerako wansi wa Nabusaanyi oyo kati akola mu president's office nabeera wansi wa Wafula Ogutu abo be basajja bani Kevin alira omugenzi omugenzi Rashid Modin olaba abasajja baali baki kati baali b'amaanyi nga wayita mu ngalo entuufu Wayibaale senior oyo naye nayitako mu mikono gye kubuulira abasajja abantamze kati ngenda okuva mu monitor ne bantwala nenyingirira New Vision wasookera ku monitor nga wenava muli mwe nakubira akajji mu Taifa eyo tetwawa kwa papala Taifa mwali mukola kimu abalusuula nti twalusanga lufu papula twalusanga lufu naye nga terwali lufu naye ndowooza regime byakyuka papula lwali lwagakaani bwempulira bwe batuŋŋamba era by the way olupapula olwo lwanyamba nti nze training yanagikolera mu Daily Nation ya Nairobi yes nabeerako n'abasajja nga Wahome Mutahe Manga wa Mapongo yawandikanga The Week That Was ono kati akulira General Secretary wa Sikafa bamuyitaani erinnya ndyerabidde mushi ali awo naye abo nabo bakolako nabo oyingira monitor mukikuba tukikuba nga tunakata nga New Vision gyali eri akuba ng'ani asinga awo nga bonna baali b'amaanyi naye nze olw'okuba nti ngwami nabeeranga mu sports muno era nga mpaana monitor kubanga mwe nali nzija akantu kati ono New Vision muyingira namulabanga era nga tubeegomba abaali mu New Vision naye nga mikwano gyaffe naye nze nnyingiramu nga azadde Bukedde. Ani akusikayo ku monitor ate? Monitor tewali yansikayo nze neegomba olupapula lw'Oluganda olwa Bukedde simanyi lwaki oba oli ku monitor owulira nti ku Vision Group eno waliyo ekipya waye baagala abantu naye mujja kugenda mukola interview nali na Mombasa nali tugenze coveringa omupiira waliyo gwa Skafa gye nembiwulira nti bagenda kola interview bakozesa abantu interview bwe nkomawo ne ngamba Rashid omugenzi nemugamba njagala genda kola interview mu New Vision nangamba gamba wafu twamitanga that is 19 what 1994 kwa byonna byonna nze nabikolera mu 1994 kati ne nkola ki nengena nenkola interview so olonga monitor erina muwongo yali tenagenda na muwongo eri ku De Winton yatandikira ku De Winton twabeeranga monitor we yatandikira New Vision ngeriwa ngeri mu industry area emanga era weeri naye nga tennabaggaziwa nnyo kugenda nga kati weeri yatandika nga tennabagenda eri nga kugundi oyo club kyeri Bukedde yatandika nga kankubuli bw'amala okutandika ffe tetwalina ku musaale eri nti nga bapima sentimita ki sitole y'obuwanvu bwayo nga gye bakupima baga nti yabadde ya sentimita bweziti ne bakubisaamu buli sentimita sente mmeka ze sente z'ofuna bwekyali Bukedde bwati bwe yatandika amawulire agasinga abaagatandika bali mu ndowooza mu gundi yange yange bwe bati kwane Ssebbo abo bonna bakolera ku sentimita nga bapima omuko gw'okubye
story y'obuwanvu ne baleeta fuuti mukwano gwa yali Justin Waibali nga ye secretary ngajja ng'akubuulira abipima n'akubuulira naga munange obuwanvu bwagondye buliwe biti n'abigira n'abiweereza mu accounts byokoma okuwandiika ebingi nga birimu amagezi jjukira nti twalinanga basaabu bambaazi abo mbaazi yavadda nga saabu mbaazi yavadda talipotingangako mbaazi talipotingangako okay abadde saabu kwabe baalimu eyali abakulira yali Andrew Kaggwa n'ekirabira ng'ali mu features mwali n'oyo Nankinga bemanyi bali boyogerako abazikekeza njagala abakuba emmundu abatandika olupapula lwa Bukedde squad 27 abayingira ensiko kuliko kulubya kwali Katerega Ahmad Katerega yaliko Ahmad Katerega kwali Andrew Kaggwa kwali kirabira Andrew kwali Nankinga kwali nze kwendi tuwagera ku bajjeno bajjeno naye sijja kugamba eyakuba essasi erisooka erimu Sekawungu Mr. Morris Sekawungu kwali kuliko omugenzi Robert Kiwanuka yaliko kuliko waliwo yali amyuka Sekawungu bamuyitanga erinnya ndyerabidde naye was a very great man yaddawa yamala mbuke mu vision n'agenda n'avaamu Dafini kwali Dafini bazze luvannyuma Dafini teyakuba aze yase abo bazze nga kati iyo cream gye eyave Makerere gye baleeta yegatte ku bano ate ndya nabo oyo munene ndya nabo yaliko ku banene abo ba New Vision twabasabye batwaniriza abo be bazaala Bukedde abo ba chief bali ba Foster abo boto banene nnyo Kabushenga ate aliku akusangawo oba Kabushenga yansangawo ekitegeeza Kabushenga yansanga si jeno naye yayite bamugiza ndoza wa family yatoka navuka jeno naye yayita mikono mirungi tujja tuuka yeeyo so Kaija yaliko kubakuba emmundu Kaija wa New Vision ali mu ba New Vision jeno kati naye kati nze nwanirira njogerera ku lupapula luno lwa bajeno b'olupapula bali banene bali banene twabasangamu basepuya mayinja manene by the way olaba ne sepuya oyo twalipotingako naye nga sepuya nayo yali ku ngoma nene yafuuka engoma ennene sepuya yafuuka engoma ennene n'abeerera ddala wano ku Pike so kati ngoze kola gundi ki kuba mubamu aba features mubamu aba sport mubamu aba tukatuchakale simanyi kakubidde wa simanyi kasala becha nzinajjira mu sports kusingira najjira ddala mu sports naye nga nene bali nsobola okugendayo features nali nsobolayo naye nga best nali mu sports wali okuba sports nakuba nnyo sports show ne mu monitor nakubanga sports era monitor nawandikayo story eriemu yoke yagenda ku yonzo gamba nti yagenze mu bine bya politics yali yakiseka nga agenze ku National Council of Sports era mulimu ka sports kwate wali agenda wafu nangamba nti nze naliwo nangamba genda ogikole kasiteri mu nebya sports nenjikola abagendo jigira ne bajiwa front page negendayo nga obulamu bwange ntambulidde mu sports wali okuba sports mumanyi era bwe nkubulira abayise emikono gyange bangi ne Kaweesi oyo kati sports editor Kaweesi ayise mu mikono abadde wansi era tubadde kwegamba abaana bennyambyeko okufuuka kubanga ye yadda mu kya Jadong ate Jadong ye meta wange mu computer kubanga he was a computer wizard naye yanjigiriza designing na biki kyansitula nnyo mu Bukedde tegeza bano baliriya ni Lubulwa bakibanga bwana obwo budogo Lubulwa
ojja kuddayo muze mutabani wange Lubuulwa nze mujja ku kesisi yali goalkeeper Lubuulwa yali goalkeeper munaga naye ng'ayagala emizannyo oyo omwana nze namwe training Lorian yali goalkeeper kankujawo oyo ku kesisi ground teyeegaana ata tasobola ntyo naye ne bw'aba yeeganye demberi naye nga amazima amatuufu nze nakwata Lubuulwa omujja ku kesisi najja nentraininga Lubuulwa nentraininga Kato Kawuma kati ye sports editor nentraininga Ronald Kagwa naye yayita mikono yali deputy wange nga Ronald yasooka mu sports wamba ayagala nnyo bintu bya maani ebyo mulungi nnyo n'okuleyinga pages mulungi nnyo yadda mu TV Ronald Kagwa anti ekiri e Uganda kirimu nkokola eyo tugenda eyo ekitaliwo ffe we twakolera kitegeeza Kagwa yayita mu ngalo zo Lorian Kawuma Kibanga omumanyi William Kibanga alaka budogo buno waliwo abaana bennaleka kati baavaamu waliwo Fred Kateregga kati yaliko ne secretary wa minister waki abo bonna mulimu mu sports abo mbajjukira bulungi nze nali kwegamba nze Wangwe Mulaka ya retiringa be bantu abantraininga ne gundi ne Jadong Louis Jadong by the way atenga Louis Jadong twali nze Louis Jadong ne Sepuya nga tutambuza bigere Sepuya yatambuzaako ebigere naye nga amawulire bagaaga Pike yalina system nga nnungi etyanga system ya Pike ati njagala okutegeeza nti editorial board fenna twafolinga under New Vision editorial board nga stories eza Bukedde muzitwala ne mutuula n'aba New Vision ne bazitunuulira Pike ng'amanye eggulire Pike yali amanye eggulire nga basindika Mr. Sekawungu agenda ne Kulubya n'agenda oba ne news editor omulala kati ne mugenda babanga bayise n'aba sports nga bagamba nga mugenda nga ne Jadong wali ne bagamba eno story mu Ababukedde mugireke mugituwe New Vision egikole ki egitwale era ye saali mu administration kumanya nnyo gundi naye olumu Mr. Sikabu yatubuuliranga nagamba tuwadde period ya mwaka mulamba okulaba nga tuhitinga target eno bweti era ne tukikola kyatukozesa nnyo ekirala nti Pike teyabeera wa New Vision yali yakkiranga ddala ne wansi ng'ategeera Oluganda yali tategeera Luganda naye nga tomuvuma mu Luganda kubanga yali aludde mu system era nga tewali kimuvumya nga ebya New Vision abitegeera nga najja eno ku ground wansi ku Bukedde n'alaba ekitambula ate nga bwakwesiga yeesiga nnyo Sekawungu yamukkiririzaamu nnyo ate ne Mr. Sekawungu naye n'atamuswaza kubanga nkubulire abo bonna boolaba abaana bali mu Bukedde babe baddafini baani abo bonna basebowa bonna bali ku maanyi ga Sekawungu yatuzimba nnyo Pike ng'amuwadde amaanyi yamuwa amaanyi n'amuwa kitegeeza Pike yazimba ekintu nga tannavaawo kyotegeeza Pike yazimba ekintu yaguluminga bino byonna bye mwongeddeko nga muli ne Kabushenga bibadde birungi naye bibadde bingi nnyo mukoze ebintu bingi nnyo mukoze radios nnyingi nnyo biki which is good mu nkola yammwe naye ffe tetwafuna mukisa ogwo era kyova olaba nti wagendanga okutambula okugamba ne bakusindika nti genda okavaringa esitole gundi bweti ne bweti sikuba nti oli wabuke n'aba New Vision nga bakimanya nga bakitegeera nti Kakeeta agenze gundi agenze wa minisita gundi ng'olina okukimanya n'ogenda n'okola story yo n'ogireeta ne bagisunsula mwasunsulanga story nga zibansunsule ye New Vision oli Bukedde oli omukadde gwe tuliko gw'oyogera era Bukedde
Mwanda Pike yakuba nnyo target yakubako ne ku New Vision mu sales olumu yamukubira ddala kyajja kiti ekyate Pike yalina enkola ye nga okujjako ng'ogimubuuzizza n'agikutunnyonnyola naye yalina enkola ye ffe kye twasinga okuyiga naddala nze nayiga kawulire nayiga engeri y'okukuŋŋaanya amawulire engeri y'okutrayininga ba reporters kubanga nze tiimu yange nze nagyetrayiningiranga batuwanga chance oli n'omujja n'omuyingiza n'omutrayinga ojja buzi n'ogamba Mr. Sekawungu nti omwana ono amaze makerere naye alimu akawulire n'agamba yogera ne Kulubya n'otegeeza Kulubya oba kaggwa nebagamba kati tumutandikeko tulabe mutuweeko nga kateregaizo ganti mumpeeko eno mu report tulabe tumukebere ne bamu n'omusindikayo bw'atamumatiza bulungi ne bamukuddiza omugamba nti nze kamutwambulize wano system ye yali nnungi nnyo simanyi ebyammwe bwe bibadde ebya Kabushenga ajja atya Kabushenga yajja bw'ati Kabushenga yava mu monitor gundi waliwo yali akolanga secretary ndowooza yali musajja musoga mugagga erinnya ndyerabira ago kuba tebaali mu gundi naye yamuleeta Kabushenga bamuleeta yali ku monitor yali mu monitor eyo n'abamuleeta ekiti bye bamuleeterako sibimanyi naye Kabushenga ye muntu amanyi amawulire nti agaluddemu yatandikira eri wansi nga tanakujja mu bifo bino binene yali mu gundi kubanga ekintu kyeseekakasa nti yakikola oba yali naye nga kyemmanyi nti yajja yatandikira mu production eri mu mpapula okutikka amawulire teyatikkako bulyambo yasooka gatikka nga bwagasiba alitubuulira naye nga mmanyi yali mu production bwe yasooka eri mu gasiba gateeka ku mmotoka gapakinga ng'abimanyi bulungi nnyo naye nga yasoma yasoma kati najja n'ajjira n'ayingira mu byamateeka awo ng'oli munne agenze n'ayingira mu byamateeka awo Pike ne bakwata n'atambuza ekintu kati eno gyaliiridde emmeeza ennene mbadde siriiyo naye nga yali mukwano gwange Kabushenga yali mukwano gwange kubanga we yajjira ffenna aba Bukedde olwokuba nti yali mu department eyo ey'ebya mateeka ng'era bw'omuba munaakola ekintu ng'ogenda n'omwebuuzaako nti ngenda kukola bwe nti kino kinajja kitya kubanga balipoota baatuleeteranga ebizibu n'agira omusajja najja naga nti ngenda bawawaabira kati ng'olina okugenda ewa Kabushenga n'omunnyonnyola bwe kyabadde ng'akutuuza bulungi yaddayo n'asoma amateeka yaddayo nti okay kubanga nawulirako nti mwawandiika sitole simanyi Michael Ezra simanyi sitole ate Namitala n'akola egundi ate ne bagamba ti ate bwana gundi kola bwoti kyali kiti ebintu bya Michael Ezra Michael Ezra yali mukwano gwo Michael Ezra yali mukwano gwange nnyo what happened ku sitole ya Michael Ezra Michael Ezra oyo waliwo obutategeeragana mu ngeri ya bantu baali tebannaba kuyiga santyagadde ekyogera bwe naye baali tebannaba kuyiga bulungi amawulire bagakola oyo Namitala bamulanga bwa bwerere talina musango gwe yakola bwali ne Bridget Namitala ne mweko yes Namitala talina musango gwe yakola era bamuwaye bwe baba bakuvunaana bali nze era nze by the way ndowooza kankyogere kati kyogere nze ekyanzija mu gundi yakyali sitole za Michael Ezra ekyakujja mu vision mu Bukedde yes nensalawo nenkola ki kwa twafunamu obutategeeragana ne mukama wange immediate boss tufuna obutategeeragana kati nga saagala kusika muguwa already nalina chance nga nina visa ya America nze nalina visa ya America era olwokuba twali twatendekebwa bulungi nga batu nali nsobola okusigala nalina n'amaanyi Michael Ezra yali w'amaanyi Michael Ezra mbu yalina amaanyi yalina amaanyi ng'era ne Pike ayogera naye abo bonna abaali naye byagenda wala byesaagala nnyo kugira kubanga twafuna kyekyabaawo waliwo story gye baali bagoba tetwamuwandiikako baaliwo story gye baali baagala okuwandiika ku Michael Ezra kakati nze my seniority ate mukwano gwo Michael kati nga naye tatuukikako nze Michael Ezra afuuka mukwano gwange lwa James Bakama nze James Bakama yeyangatta ku Michael Ezra
kati Mike Ezra nanjagala nnyo. I think nina favor. Yeah. Katonda yampa favor. Nanjagala nnyo ng'ebintu nga alina ebintu bye yakolanga nga mbikola n'akusindika nga mugagga ne okukisooka okujja. Naye ng'omukulu akazente yakalina. Okay. Yakalina. Nze Michael Ezra kyovula ntupayike mbaagala nnyo okubuulire ku kikati ka olyesi ky'amakezi. Twali tugende Spain. Agree. Twali tugenda nedda ne Kulubya. Kati nali ntambula nnyo ku lwa sports. Jukira nti Jadong yantumanga. Era nga bamugira bagamba ati alina sports eno abagira eno. Lwaki asindika owa Bukedde. Naye nga ye yalina favor ye ne Sepuya ewaani ewa Pike. Nga bwe boogera ekintu n'abo bonna be bali nga kiyitamu. Kati nze nali nakadda okuva e Dar es Salaam biki. Kati ntubana bino enkuŋŋaana za oba gwe mukyali ba member Uganda Sports Press Association. Simanyi bakyali. By then Geoffrey Kulubya yali chairman. Kati nze nga ndi secretary of education. Kati yali agenda nga tugenda era bamemba bagendanga naye kuolwo company nga siyinza gisaba ssente nali naakadda. Kati mpitiramu James Bakama. Ne mugamba James badde wagenda naye sirina sense sijja kusaba company kugenda. Nanga nedda nina mukwano gwange kanjogereko naye. N'ayogera ne ani ne Mike Ezra. Mike Ezra n'akola ki? Nagamba jangu kakeeto. N'agamba n'ambuuza ku simu ya secretary we gwe yampa. We nambuza ogenda we sente mmeka biki nezoogera ngera bwe nazoogedde wano mu company. N'agamba okay. N'agamba olugendo luno tugenda dusasula. Michael. Ojja genda. Ne ngenda ne nsigeza Mr. Sekawungu n'ogenda Spain. Ne ngenda ye twagenda Greece ne tugenda ne Portugal. Ne tukola ki? Ne Kulubya. Ne nkomawo. Then bwe nkomawo omukwano gwaffe ogutandikira. N'ogatta omukwano ne Michael. Kubanga I wrote a letter nga mwebaza. N'asanyuka. Kati nambuuza nti ye kati ki ekiddako nga tulina olukungaana lujja kubeera mu America nti mwaka ki nti mu 2004 nga tebannavakuba ku Twin Towers. N'aŋŋamba nti awo mwotwaliko hoteri yo mwe yasulanga ku fly. N'agamba secretary nti olugendo luno olwa 2004 tujja dusasa. Zaalulimu. Nekiggwa. Abasajja bakiwulira. Batandika okuvumera obusajja nga sitegedde. Kati omukyala wange yaŋŋamba newe egendereza abantu. Kati kwandoza ye yakira abantu wentuuse wano nja kufuna ebintu bigenda tabukamu. Mukyala wa akugamba nti wegendereze wakava Spain tukyamuukirira ate ofunye ey'Amerika. Nfunye ey'Amerika eri fully sponsored. Waliwo nandibadde nkubuulira ekintu kino naye sijja kiteeka ku mpewo kubanga kiyinza okukosa omuntu omu ng'ate alina waali naye mukwano gwaffe tumuleke ekyo. naye Bukedde olwo Mike Ezra ayingira mu Bukedde ku lwange. Atandika okuyingira mu Bukedde ku lwange. Nze Mike Ezra ng'akuba essimu n'agamba nabe ngenda okuwa ssente abaddusi oba ab'ebikonde Kaseese jangu tugende. Nga muganda edda kankuzi. Ngakubira personal. Secretary we. Nakubira. Kino ekya personal kyajja luvannyuma nga mmaze okukomawo mu America. Awo tutandika okubeera obumu. Okonektingira ddala. Contact ozirina. Nzizaayo entinda makage bwe yabeeranga wonna nga nze ngendawo. Nga tutuula nga n'emmotoka limu tubeera omwo nanziza eno n'akolaki awo waava obuzibu. Kati ne sitoola eyo gye bakugamba sirina kye tetwagikola saagezaako gigaana kufuluma nga bwe bakinteekako. What happened? Ki ekituufu ekyaliwo? Anti bagamba nti sitooli nagigaana kwegamba nalemesa Namitala okukola sitooli eyo ewa Mike Ezra. So nga kiri sitooli yali emukuba Ezra gwe n'ogaana omugagga wo bamukube. Siyinza nti yali emukuba kubanga Namitala yali tayogedde naye. Bwe bakusaba contact bu contact n'osooka ogaana n'ogamba omugagga tajja kwogera, omugagga tasoboka, omugagga temujja mufuna naye kyali bwe kiti. Kyali kitya? Nze mwannyinaze Namitala
ajja ngamba bampadde story bweti ne bweti era nina information evudde ku bantu bwe bati ne bwe bati ne mugamba aba bakuwadde eyo information gikwati beera nayo naye kankuyambe nkuconnecting wa secretary wa Ezra ojja kwogera naye akuwe version ye otunuulire eri gye bakugambye ne version ye obipime gwokole story that was it ne bwolibuuza Namitala agenda kiko era gwe wamweta singa nali nayeko okimuddanga that was it Namitala nagenda okulanga ebintu bisajjuse Namitala agende wa Ezra bakola bulungi story yakola story endala yakola Ezra teyagikola yakola yaabwe eri gye yali afunye yakola yeeri kubanga eno teyagifuna n'akola eri era tewaaliwo saayomba sirina kintu kyonna kubanga Ezra sinze nali permanent secretary Ezra teyali mwangu ng'abantu bwe balowooza era nga n'okumufuna ssebo yenna omugagga tomala gamuteeka mu bintu by'atayagala kyayagala olaba bano basipapa baani abo abo abasajja bonna buwulira abagagga abo baliwo baba connected baba n'amaanyi gaabwe mangi era ng'omuvubu yali muvubuka muto nga buli kyayogera kyonna kwegamba mulaba ng'alimu si kwepanka naye nga olaba ali eswagalye kati so balowooza nti gwe yadivertinze story naga nti nze nalemesezza yandibadde ndowooza esinga oba kuba munaoli yali editor oba yali ajagala ebeere etya saamanya kati ebintu nga bisa nyenda okulira bampise waliwo byagundi oyo yakole owa security ampise antutte mu karuumu ankozeeko simanyi interrogation ambuuza kale okola etya kwegamba naye bambi ansonyiye naye omanyi nnyoma nze nkunyooma nkutunuulira namutunuulira bwe nti ngamba ono si ye yandimbuuzizza abantu abandimbuuzizza ku bya story bandibadde bali eri nga basepuuya bababura kaija kubanga be bali ku editorial nti story wakubidde omugaggawo n'omugamba n'akyusa story Namitala n'aleeta birala bagamba gwabikoze ki actually teyalina discipline committee bantwala mu security twalina dipogondi nga waliwo akolera ebya security sejja nga nningange era bwe bakujja mu karuumu ako ogenda kuki Jinja Road kati ne mugamba mukulu nze ebintu byoyogera sibimanyi sibitegeera ate ekirala si gwe mutuufu okumbooza nali maze okusoma amawulire nga ngategeera nga n'amateeka omanyi batusomesa amawulire tusoma ne ku mateeka ne mu kkooti tugendayo ne batuyigiriza ebintu kati nga mbiteeka ate jjukira nali nvudde mukomyewo twalina gundi gye twajjako ne kabuleeta mu Amerika wano nga njokya nga maze n'okuyiga yes ma'am yes sir ng'ebintu ebyo ntandise kweganga bakutwala mu kasenge omukulu omugamba amugamba no sigwe mutuufu era sina kyenja kwogera naawe ekyo kyo naye akimanyi linnya ndyerabidde naye nakimugamba nagamba mwami Kakeeto ebintu bino nno bitwala ng'ebyokusaaga namugamba nti ntwale ewa Pike era bwetyo bwe namugamba gy'oba ontwala gwenja okuddamu kubanga bakyuse bino byonna byemuwulira gavumenti simanyi bantu bakyusiza ono yakoze kino byatandika nga tukyaliyo mu Bukedde byalimu ezo zenkokola kati mweze mulaba bintu byalimu bantu baali bamera dde obusajja bwabwe mu ngeri yaabwe kati luli nga akola ebintu ebitali kubanga nze bona ekintu kye baŋŋamba nti nakutte bamonitalinze essimu ze nakuba eri Michael Ezra ng'ate ze essimu ze bagamba za MTN ngate ng'oli ku line ki nze ndi ku Celte ffe twasooka nze natandika okufuna okukwata essimu nga tusasula wali ku Uganda House tusasula mu $1 mu Bukedde it's on record era kantu nene mu kamera it's on record I think yali Kabushenge yagamba baba yajja n'agamba abaagala okufuna amasimu nze nasooka okufuna essimu so bosi wagamba nti wakubidde Ezra yes nti essimu bazitrakinze ng'ate za MTN oyogera ne Ezra nga nkubira Ezra essimu yange bagirabye mwabadde mwogera biki nga twogera ku biki simukubirangako kankubuulire sifunanga mukisa gwonna gukubira Ezra mu bulamu bwange okujjako nga tuli e London
twali naye London kubanga nali ku simu zaawa kokola bannaye kokola zavadda mu 98 iyo 2000 eyo mu 2000 ebinkoko ebintu byenze byantabukira nnyo mu 2003 2003 4 5 gomu emyaka saagala gikwazika kokola zali nyingi dali mibi nnyo nga ne gwoyita owuwo akuba zinatuuka ne ŋŋamba omukyala bambi yali atuwa caayi bamwitanga Ferry ne mugamba nti bw'oba nga sigumpadde caayi sinywa caayi wano mu Bukedde nga sikyabikola nga ntandise okutya watya nnyo bintu tebyali byangu wali ofuuse boss wali ki nali boss of course era nali boss ate nga oyogera n'Ezra nali njogera n'Ezra nina bakama bange nalina Kulubya mukama wange nalina Sekawungu mukama wange nalina Sepuuya yonna nga ntomerayo butomezi ngwayo bugwi kati lwaki saali munene kati ogumala otya ogwo bakututte mu kasenge bwengwe omusajja yali security kulina security naga keto olina amalala wematira in fact yangamba munematira nemugamba sikwematira nekye munvunaana tekiriyo naga okay nandeka nangamba genda naye kyatamanya gajino kankikubuulire byonna byeyogeranga Ezra yali abiwulira nali n'essimu wali omuconnecting nali ngitaddeko era namuga nti bansiba owulira byensibisizza ng'ate sina kye nakoze Ezra omugamba nti abasajja bandadde mu kasenge namugamba kululu bantwala mu gundi nangamba nteekako ne muteekako simu yaliko tetwayomba musajja teyanvuma saamuvuma naye namukola ki nagaana okwogera ekintu kyonna Ezra akolawo ki ateekawo akatiisa oba naye atya byali bibi nnyo bwamala biwulira byali bibi nnyo era bye bimu ebyandeetera okuga nti kanve mu Bukedde yes kubanga ye yayagala ng'alowooza nti bano bakama bange bantulugunyizza naye kabalageko yalina agamaanyi yagalina kubanga nzikuka ne meeting ye yabagira yabaali ne zasisinkana omukyala yali w'amaanyi oyo omukyala kyambadde yali w'amaanyi Emeria baali banene baaliwo nga Ezra yalina ebikondo bye nga by'amaanyi kati awulira bakutadde mu kasenge n'agamba mbakole ki bano n'agamba nti ono waliwo gwe yali ayagala okukyaga nti oyo ago n'essimu zaavuye yonna ndooza gundi oyo ayinza Ezra yalina amaanyi ago ne caption oyo ateeka okuba nga yayogerako naye ng'akimanyi naye ne mugamba nti nedda wacha tewali mutawaana waliwo ekitaategeerekeddwa bulungi era oluvannyuma ennyo nagezaawo nannyonnyola mukama wange by then eyali immediate mukama wange naye nkimunnyonnyola oba yakitegeera oba teyakitegeera naye kwe kusalawo ng'ebintu bikaaye olw'omukyala wo kuba naye mukyala Kakeeto naye yali mu lupapula naye ng'ali mu gundi ndala kati mbimuyitiramu ne mugamba kaŋŋende ki nensooka nga njagala kugenda Bungereza kwa zonna visa nazirina zonna wazirina wali weekonnekitinze nalizirina ey'Ebungereza Ezra yaginfunira kuba twagenda naye Bungereza Ezra yali kyaliyo alaka wamuyirawo omubiri wali ku story ya Namitala abasajja bano kwe kugamba nti katumunyweze ne bwogenda Kulubya oyogera naye Kulubya mumanyi omukubira omubuuze kubanga ye yali editor ajja kugamba nti story teyaliimu Kakeeto kugigaana kufuluma tekyalimu naye waaliwo baatya nti kubanga Kulubya omanye kankubuulire Bukedde temunnaba kubaamu musajja amanyi mawulire nga Kulubya temuli abe Katerega RDCI kubanga Katerega mumanyi nnyo kikyotegeeza amanyi nnyo alina history we Katerega alina ebintu bingi nnyo mu mutwe gwogwo ayogera naye amawulire twakatuulira wano bye twogedde Kulubya akolamu story n'agiteeka ku front page buli omu n'agisoma ng'alwana Kulubya nemubeera ne dried asobola okugyayo story Kulubya that is Kulubya olunaku lukutte amawulire gabuze yannyamba nnyo okukola intros Kulubya ng'ojja n'omuganda ndi omanyi boss sports agere nina story eno naye nagagireeta n'agigira bw'ati n'agipano beating naye papa n'agikukasukiraawo okay so kati mu kasenge oyogera ne mukyala Kakeeto omugamba mumanyi ebintu birabika bikoze ki
bikutte waggulu bikaaye agamba atya mukyala Kakeeto yalina mukama waffe yali chairman of board omugenzi brigadier yafa baawo obutwa okay oyo yali agamba twogereko naye biki mugamba twogereko naye tetukiganye naye mga naye omanyi kantambulemu ogamba mukyala Kakeeto ebintu bikaaye kantambulemu aŋŋamba nti olagewa mukyala Kakeeto ne mugamba nti mbadde njaba Bungereza naye kaŋŋende mu America visa zombi ozirina mugamba nti ogende mu America nti kubanga wokutuukiranga wonna nninawo ddeewo omuto wange yaliwo kintu wali okitadde ku level kintu kyali nalibye era tiketi jjukira olwo ndi nnyo ne Ezra waaliwo ekintu kye twali tugenda okukola nga tugenda okulonda waliwo omuyimbi sijja mwogerako naye nali mazi nga atuyingidde mu ddiiro Ezra aginkwasizza omuyimbi oyo ng'agenda kuyimba alina oluyimba lwa composinze luwaana pulezidenti waliko kati jjajja mukulu munnange nga gwe luwaana kati nga tugenda kushootinga video e South Africa tuveeyo tugende Dubai naye ng'omuwala oyo kali muwala nga aluyimbye tugenda muwa $10,000 ejja dola eyo ddiiru era waali oba yansonyiwa oba yankyawa naye kirungi akimanyi saali ya ssente nava buve mu ggwanga omuwala kubanga oluyimba yalukola ne ndutwala ne tuluwuliriza n'omugagga nga luwaana omugagga nga luli luwaano mwana yayimba oluyimba lwe era musimanyi baluleetewa Ezra n'alukoonamu n'aŋŋamba kati ngenda kukola bookings tulabe abanaakwata yali connected ng'alina abantu bammwe abashootinga ebigundi n'aŋŋamba mugende South Africa bwemuva e South Africa leega buleezi muleege ngenda bategekedde Dubai mbazanga Dubai mulwongereko video ekole ki then tujje tulonkinge awo we twakolera n'ebya microfinance bwe bwali mu Kisenyi byali biki nga sente weziri nga Bannamawulire zemba connect Ezra yakalina akantu Ezra yalina yali asinga ku Brian White talibanga Brian White tabanga na sente nedda ssebo Bula yakalina akamwe Bula akalina yakalina okay Mike Ezra yalina sente Mike Ezra yawa Uganda Sports Press Association ku bukulembeze bwa Kabuleta kati president w'ekibiina ekiri awo open blank ngiri awo n'agamba munajjuzamu kye mwagala era ne sente ezatutwala nze nazitambuliramu kubanga nali nkugane nina favor wa Mike Ezra saali na kankyogere nze nali sirina ku kabineti ya Kabuleta lwaki ampaayiriza lwaki akola bwe kiti yeeyita ki naye nze omutima gwange nga gwali teguli nnyo naye nga nanyiiga ng'omuntu olidde era kwegamba nga waliwo friction awo ate nga saagala Namitala was junior to me olidde ate nga mukwano gwe Namitala tubadde naye twalipootinga naye nga saagala akirowoozese nti nze ate nga naye bamukyaya mukyawe nti Namitala yankoze eki yanjiyeeyo katalina musanga era namugamba nti mwanyinaze no tewali mutawaana kireke so Mike Ezra wabisazaamu tiketi agisazizaamu neesikamu naye nga gwe kyali kiki wali odda wali todda ako ke nali ŋŋenda ku Mike Ezra sente nali sidda nga omugagga ate sente gyeziri Kampala zaali zijja naye owuliriza Ezra yali azina wali ku source ku base kwenye owuliriza bino bye bigambo sibyogerangako naye mukyala wandaza bw'anaabiwulira ye yabiŋŋamba yaŋŋamba nti ebintu ebituuse singa olwaleero bakukwata ne bakuteeka mu kkomera oba ne bakutta gw'olowooza ffe boolekawo n'abaana bano tunaasigala tuwulira tujja kuba ofudde naye onooba otulese otya kiki ky'owulira eki kyotasobola kuleka wano genda otandika obulamu obupya osanga naffe kijja tuyamba eyo mu maaso era bwe yakyogera n'akwata emmotoka ye mukyala we emmotoka ye yalina emmotoka eya taxi n'agamba nti
eyo motoka ginoonyeza akatale okufuna tiketi kuba namugamba oli abisazaamu Ezra asazizaamu tiketi ya Amerika era makanika waffe eyako Yusuf ne tukimugamba mu lunaku olwo sente yali azimaze zifuna ezo twatwagala n'ofuna tiketi nenfuna tiketi kati obuzibu ne bujjira mu woofiisi awo wa mu New Vision ate ki ogenda kuba nateekamu nali ngenda mu liivu bagamba ngenda mu Amerika naye waaliwo point yatuuka human resource nankubira essimu naŋŋamba ogenda nti leeta passport yo tulabe tekibangawo tekibanga I smelt a rat neŋŋamba no wano waliwo ekizibu ekitajja ekikyesitegeera nga wamaze dda osala tiketi nagisaze dda kati nze ni musajja mukristaayo tulina kye tuyita omwoyo w'amagezi katonda gwa wisdom katonda n'akuwa katonda yampa omwoyo w'amagezi mu kaseera ako kennyini mu kifo ky'okugamba nti oba okukaaya ne mugamba nti kale bwe nadda mu ofiisi bwe natuula nenkwata essimu nenkubira boosi wange Geoffrey nemwandi omanyi Geoffrey ebintu bya Amerika mbisazizaamu naŋŋamba lwaki namugamba nti kaŋŋende e Masaka maliriza ku ssente zino zeninawo nkasa ngenda mu liivu ennaku 3 zino ssente zenfunye n'endala ze mbadde nkuŋŋaanyizza malirize kubanga alina faamu e Masaka kati nga nhinga nkaŋŋende ngimalirize ngitereeze naŋŋamba okay teyali mubi naŋŋamba okay kale kati ndowooza oli bwe yalinda nga takola ki nga talaba jukira bw'owandiika ebbaluwa bwe mmala okumukubira nawandiika ebbaluwa twalinanga okuwandiika ebbaluwa nengisendinga ewa Kkulubya newa Sepuya newa HR agiraba addamu ankwe naga nti ate kati namugamba nti nabisazizaamu sikyagenda HR omugamba angenze ku faamu ngenda Masaka kati nga nina okukola ku lunaku olwokutaano olwo enkya zaali 6 nga letulonda akalulu kati ku lwokutaano akalulu kaki aka Museveni 2000 awo oba olina okukola otya nalina okukola nzija mu ofiisi ntuula nkola buli kintu kyonna nkikola bulungi okiraba saawa 6 nambali namaze ogamba mukyala wange tiketi wasala saawa mmeka yali ya Kenya Airways nga tuvaawo saawa 11 saawa emwezi olweggulo netugende Nairobi ku ofiisi neweetega najja ku makya nentuula ne meeting nenzikubisa bulungi nnyo naye mu buli lwe natuulanga ku ofiisi nga computer ndiriitinga buli information yange yonna ng'ate bwenkuŋŋaanya bannange mutuule munyweze emisipi not even sekawungu gwe wajja ku Friday okwo nakola n'otandika deleting meeting zonna nenzibeeramu ez'okumakya nga ku ssaawa 8 tulina okuva ku ofiisi n'omukyala wange tudde owaka nyingi tukwate byenna nga na parkinze dda wava ewaka ng'opaakinze yes era byonna nabikola nempita Ronald Kaggwa yali deputy wange Ronald ne mugana Ronald enkya nja kutuuka leeti nja kutuuka mu kiki naga nti ate kwe kulonda nemwaye nja kubanga nina okusooka okubyokumala okulonda ndyoke nkole ki nzije naye beera in charge ebisigadde byonna onombuulira Kaggwa bimukwasa negundi yange naje kanjikoze eki ebisumuzo gisiba n'ebisumuzo nabisuulamu ng'eri clean kompyuta nga tekuli wadde akantu akankujjako pages eza Bukedde ezikola nenyingira bwetwamala benambi mukwasiza era nabasiibulanga bulijjo awo nembagamba tulabagana enkya baba nenyingira emmotoka yange nenvuga netugenda erugogo ku gundi bagitangani eyo supermarket yali erugogo awo Shoprite netugula ebintu nenvuga entinda bwentuuka entinda olwava mmotoka nayingira mu kisenge nensikayo ensawo andi omwala gwe walabye yali muto nnyo walabye wano yali muto nnyo kati baali bamanyidde dadi bwakomawo abaana bo kola ki yatandika kaaba nagamba dadi we ogenda wa namuganga nga nange muli kinnuma netugenda mu motoka n'omukyala ne muwala waffe omukulu
ne tusimbula abaana bange saabasiibula nali sikisobola Faruku embeera ekuleetera kati tutambula nga bwogambye nga bw'onooyagala okumbuza kubuulira abantu bangi abali wano abatambudde mu ntambula eyo mwebali nga yajja adduka naye bayibuli etugamba mu Jeremiya 8:28 nti Katonda buli kintu kyonna akikola olw'ekigendererwa kye kubanga ekyo singa tekyabaawo kino olwo bagenda owulira entuuyo ozisala otuukira ku airport ki natuukira twalina leeti twali mu kaleeti kuba twayita Wandege jjaamu omumanyi twalina mukyala Kakeeto nsabula emmotoka gitwala akutwala Entebbe tugenda tutuuka Entebbe basanga balinze nze omu kaakati ntuuka erubowa Mike Ezra akuba agamba kyolwo Kakeeto nandi yagenda Kakeeto where are you konze ndi wano ku Entebbe wa maama nagamba what time are you coming back nemugamba around 10 nagamba okay meet me kali manye kifo ekyokumusinkana mu ebugolo nomugamba okay naye nga mutya kubanga nali nkola naye nkoze naye nga ndi sajja ono batrakinze ngaakubira mu tayimu nnyo mba ntuuka ekisubi nenzijukira nti maama simusiibudde maama naye wali tomusiibudde ebintu byali bibi Faruku bannaye akatuuyo akakuliko embeera eyo emanyiddwa mukyala wange nze ne muwala waffe omukulu